naye kayimoli mubifaananyi byaffe sinyikiramu otuzo kulinga olubalaza lw'essawa ono lwaki wazina kakati Honorable Ssewanyana naye era akola ekintu kyekimu abantu bakimanye nti olutalo terunakola ki terunaggwa. People power, our power, our power, people power. NUP everywhere, everywhere. NUP. Oh, lutalo ngaluwedde, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Oh, lutalo ngaluwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. Ekisookera ddala nsooka okubeebaza okubanga mumbeereddewo ebbanga lyonna lye mbadde mu kkomera. Amannya gange nze Ssegirinya Muhammadi, omubaka wa Paalamenti wa Kawempe North. Wano ku mukono gwange ogwa kkono nyinawo mwannyinaze muyita kansala Alice Weyo Masaka, era nga y'omu wabadde bambeererawo we mbadde mu kkomera, naddala mu kunkyaliranga nze mu kkomera okundeetera ekyokulya, okukyalira omwana wange Ssegirinya Kifula tatuula. Kugamba omuntu ng'oyo aba wanjawulo nnyo, n'olwekyo naye ageeka abeewo nga neebaza abantu mbabuulira biki byempiseemu tuuka olwaleero ate wendi okubeera nga nafulumye ekkomera. Kkomera nakwatibwa nga simanyi lwaki bankudde, naye ate nze omu ku babaka ba Paalamenti abaali beesunze ennyo Paalamenti, kubanga Paalamenti eyo nagendangawo nga buli lwengendawo nvaawo na mbiro speed miliyoni bwesivaawo najjeeke ebokisa zange ezayulikirawo ku mulyango gwa Paalamenti sinze nakuzibala pitirivu. Esaati zange ze baayulizaawo ku Paalamenti, empale emisipi gye baakutulaawo ng'okundabako obulabi ebajjeeke. Naye Katonda najja n'akindeetera nga nti Ssegirinya kyekiseera jjeeke zikome, kyekiseera bokisaazo ze badde bayuza zirekerwawo, kyekiseera emifaliso gyo gye badde batwala ng'ozaawo okwekalakaasa bikome, nga ogenda kwejjiranga ku Paalamenti oteeseza abantu bo. Naye saafunamu yadde essanyu, ze bankwata sindaba nakuteesaayo yadde olunaku, kubanga nali njagala mbalage omubaka wa Paalamenti abeera atya nti fulo wano ensonga n'ozijjayo, ate ne mu constituency nayo ensonga n'ozijjayo. Naye omukisa ogwo Mukama Katonda teyagumpa, n'empaayirizibwa era n'enkwatibwa n'ensibibwa ku bwereere. Nebaza Katonda ti ndi bweru kati ne muganda ngala ne Ssewanyana. Ate era n'ennyongera okusaba ne baganda baffe abaakwatibwa era ensonga z'ebyobufuzi nabo bateebwe bafulume, kubanga nabo tebalina musango, balinga nze bwe mbadde nga ndi mu kkomera. Naye bwe mbadde mu kkomera tuyise mu bintu bingi nnyo nnyo nnyo. Ekkomera ky'ekifo ekiddirira okufa. Oli wakubuuza ekiddirira okufa olina mugamba kkomera, kubanga kyenjagala okubategeeza tubadde tubeereyo n'alani nga woodi gye tulimu erimu n'abantu abalala, naye ekiku kiri mu kkomera n'enkukunyi baganda bange, ekiku n'enkukunyi biri mu kkomera baganda bange. Era ekigo ekimu ku kyengendo osooka okukola ndowooza okubatwalira eddagala ly'ebiku n'enkukunyi. Nze nasooka n'endowooza olunaku olwasooka nti oba ebiku baleeta bireete. Omanyi ebiku ziri genetically modified bed bugs, nti ebiku ebyembala, ebiku kyomanyi nti kiku kinene noga nti ekiku kino sofa kibadde kinuuna bano ababaddewo oba nzazze. So kyenjagala okubategeeza nti tubadde mu mbeera enzibu, ebirala ebyetaago osi nyinza omwebaza osi Nayimuli abadde agezaako bikwasaganya, naye ebimu
bitubadde tuyitamu mu kkomera tebibadde byakusaaga nga okwebaka ssaawa 9 kati buno obudde mulina okuba nga mwayingidde dda nga n'okwebaka mwebase nga n'okwogera teryayogera ero libayite ekkomera. Ekkomera likujjako okutegeera. Ekkomera omugenyi bw'akyalo omulabira mu katimba wali bwe tubadde. Ekkomera likujjako omuntu ono gw'obadde onyumya naye nga tokyasobola kunyumya naye kwegamba embeera tebadde nnyangu. Era mbadde ndaba bannaffe nga basaaga binasaaga nga bajja banyirira oba babasibira mu zikeefu sinagamba naye abantu bano omuntu ayogera statement eyo nga singa akkiriza n'ayingira ekkomera netuba nga tumutwalira KFC buli lunaku naye ng'ali mu kkomera n'ategeera kye bayita ekkomera. So kubonaabona kubadde kw'amaanyi naye twebaza balooya baffe, twebaza abalamuzi okwemayimira ku magulu gaabwe abiri ne bagamba nti nedda sajja bani nnaafu is enough kabafulume. Naye Ssegirinya ngenza okufuluma nga buli kimu kye natandika kyonna tewali kiriwo. Buli kye natandika kyonna nga kiweddewo. Ddwaliro lyasaanawo, Ssegibokisi yasaanawo, nayina abaana be nali nnyamba ekayunga mwalabanga be nayambanga ne ngenda ne mbaterawo zi Ssegibokisi ne mbajjanjaba ne nkola kyabamu abaali abalwadde abalina kansa. Jukira bwe nalemererwanga mu ddwaliro lyange eno ate nga mbongera eri mu Cancer Institute. Kati bwe nayingira ekkomera nga omulwadde wa kansa takyalina access eri ku Cancer Institute kubanga nze yabatwalangayo ate nga ndi musibe. Abamu ekimu ekisinze okunnuma nsanze baafa. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekintu ekyo kimpisiza bubi. Omuntu gwe nateekako ettaffaali lyange, omuntu gwe nakwata ku musaala gwange ne nnyamba awone yajjanjabwe okusanga nga yafa. Era ezimu ku nteekateeka ze tugenda okutandikirako engeri gye nvudde ku kitebe olwaleero okulabanga ngenda nnambula famire z'abo abantu ate nteekeko ekimuli ku bantu abo naddala be nali nnyamba bensanze baafa. Nsanze abantu abaafa bawera 6 nga baafa naye nga baali mu buyambi bwange. Saba emyoyo gyabwe Mukama Katonda agiramuze kisa kubanga ekigendererwa kyange kyali kyakulanga abantu abo bwe bali. Era mujjukire mwabamawulire bandala ba entertainment nabayitanga nti kati ngenda wano ngenda kuyamba ono ngenda kuyamba ono naye kyannaku ti abamu sibasanze naye abamu mbasanze we bali ng'obwana bwe najja ekikubampanga nabusanga bwafiirwa maama bwafiirwa taata nga babusuula hoteri ayamba bwonsanze bukyali bulamu Katonda nkimwebaliza. Naye kyenjagala bategeeza ti enteekateeka yaffe ey'okulanga tuyamba omuntu anyigirizibwa tegenda kukoma kubanga ekyo Katonda kyeyanzaala nakyo kubanga abalonzi naddala kambazeeyo Katonda ku kitebe wali ekamooca bwe baali bampa kaadi emu kuzaaweebwa abantu nga baziweereddwa bantu lwabo naku nti bayambe abanaku ti kaadi eweereddwa abantu batalina mwasirizi yali kaadi yange. Era kaadi yange yali etunuuliddwa nnyo. Bwe nafuna kaadi eyo maama abonaabona Masaka n'asanyuka, maama atalina kapito Embaale n'asanyuka, atalina kapito Jjinja n'asanyuka, atalina kyakulya nga bamugobye mu nnyumba n'asanyuka. Abeekawempe kugamba nze nali nfuuse MP nga waggwanga lyonna. Kyovula abantu baali batuuse okugamba nti nedda Ssegirinya neno jangu otukiikirire nga abantu bampita. Era we bansibira nali nnyina ebbaluwa nali nnyina abantu abansaba mbakiikirire ebbaluwa nali mpezezza 2 nga bagamba jangu eno eyo kawempesa kasayi ewedde kati jangu eno ewaffe ng'abantu baagala buli constituency ngene ngikiikirire kisanja kimu naddala constituencies ezitaliimu bannuupu wa constituencies zirimu abannuupu bo bagezezzaako okukola naye constituencies ezitaliimu bannuupu abantu babadde naleka amalubaluwa nga gajjudde bwe gati ne bankwata ne banzigalira ne mbeera mu kkomera ku bwereere naye nebaza Katonda nti nayimbuddwa era ndi bweru. Tugenda kuddamu tukola enteekateeka yaffe ey'okuyamba abantu erusinza gizikiza. Tugenda kuddamu tutambuze emirimu gya constituency bamaama eddwaliro eryo kati lyenkyayinako obuzibu kubanga eddwaliro lyaggalwa. Nsaba Katonda wanaabaayo omuzira kiseeyo agamba nti eddwaliro liddewo simulinaako mutawaana naye sofa eddwaliro bwe twaliggala n'ebintu ne tubigaba. N'eddwaliro lyali liyamba abantu nga omuntu bw'ajja okuzaala afuna ebyenda ng'azadde kilo 3 tumuwa obugoye bw'omwana atumuwa mama kiiti ate ntumuwa ne kapito. Kati abantu nga mu kawempe tebakyajjamu na mbuto ye bw'afuna olubuto eba kapito era nkubirirawo nga Ssegirinya nafunye olubuto
kakati nga okujjamu olubuto nga nkukendezeza nali nkukendezeza mu kawepe nga nkukendezeza naye abalala abantu abamanyi enkola yange ng'oli bwajja n'olubuto amanye bw'afuna olubuto amanye afunye capital ng'era abantu embuto tebakyazijjamu kuba omuntu oyo gojjeemu tomanyi ky'anaabeera ayinza okuba yagenda okuba Ssegirinya ow'enkya ayinza okuba yagenda okuba Kyagulanyi ow'enkya ayinza okuba yagenda okuba omukulembeze ow'enkya ow'amaanyi so nga enkola eya abortion nga yo ngigobedde ddala olinga bw'afuna olubuto alaba ebintu bibiri alaba okufuna ezzadde ate n'alaba n'okufuna capital naye bwe mbadde mukomera ebyo byonna byabadde byakoma saba Katonda nsobozese biddewo bakuba nti ekizibu kyenkyayina Ssegirinya mmwe ndi mulwadde omubiri guno nagubalagako dda era bwe ngubalaga kati musobola okwekanga naye saagala guddamu gubalaga kuba nagubalagako dda nafuna skin cancer nga ndi mukomera gye yankwatira olw'okuba nti musula bangi nenfuna skin cancer bwe nagendera mukomera nalina obulwadde bw'ekibumba obwo nga ddagala ndijja mu Nairobi hospital naye bwe mbadde mukomera mbadde sikyalifuna ate ekizibu kya hypertension blood pressure yange basembyeyo gipimange 200/140 era abasawo bandikomendinze ngende mu Nairobi hospital oba mu malwaliro agasobola okutuwa specialized medication nenga nzijanjabwa kyesinaba kufuna olw'okuba nti passport ziri mu kooti passport yakola ki yazisigaza tukyalwana okulaba nga passport zivaayo era nkuba omulanga eri Attorney General kiriwa kiwanuka munnange passport tugende tujanjabwe muganda waffe sobola okusavinga abantu baffe kuba njagala okudda mu constituency nga mponye nga maanyi nyina nga polisi bwebengo bye nsobola okuteekako njiribwa eri eyedda gye mumanyi ne kati obudde buno polisi sekendi eba yankutte dda era tubadde n'abamawulire wayo tubaitule gye tugenda okukolera polisi oluze neŋŋamba nti kati emisinde sikyayire emisinde jaggwamu njagala ekyomba bulire gyo jaggwamu naye bwe mbanga nteredde bulungi nga nzijanjabiddwa emisinde gyaffe giba giddamu ne gibeeramu nga nsobola okumasukanga bwe namasukanga edda mummanyi bulungi nnyo era nalinnya n'enteekateeka ekikira ku Uganda ssebo mu misinde oza mujjukira bwe nadduka ku Parliament abasajja ne bagamba nti omusajja emisinde gyadduka ki era ko baava n'okuŋŋamba Ssegirinya leka anywanga amafuta olw'okuba nti baalaba nga nzirukanye ne bagamba nti ate kuba alinamu petulooli magulu olw'okuba baalaba nga mbalese kyovula bwe baali batandikidde n'ebibooziboozi ebyo ne bagamba nti omuntu waba akulese kkiriza ne kati obudde buno siri physically fit ndi mulwadde siri mu mbeera nnungi so nsaba passport singa ziba zituweereddwa tuwe tujjanjabwe tulabe nga tusobola okubeera obulungi naye ng'era waliwo n'enteekateeka endala nga nteredde bulungi eyogenda okukyalirako Katikkiro wa Buganda y'omu ku basajja baterawo omugongo Katikkiro webale nnyo webalire ddala nalengera agi Nadduli naye ng'ataddewo omugongo gwe ate ekyembi n'afiirwa n'omwana we Jakana Nadduli kitalo nnyo kitalo ddala era nteekateeka ne mugana ngala ne tugendeyo tukungubage tuteekeko n'ekimuli bantu bonna benfiiriddwa nga siriibo bonna nyino tugendayo kungubaga ate n'ogenda ewa Olanya naye tugende tumuteekeko ekimuli Jacob Olanya oyo yafa ndi mukomera nesobola kumuziikako naye twagala kukola nteekateeka ate egenda okumuteekako ekimuli so activities zigenda kubeera nnyingi nnyo abamawulire mugenda kubeera bize nnyo naye ebyo tugenda bikola nga tumaze okustemerayizinga obulungi kubanga kati embeera gye tulimu si ya mulembe. Honorable, ogenda kukomawo n'enkolaganayo watutumuka nnyo ku mutimbagano enteekateeka eyo oyimiridde otya kubanga katikati omutimbagano gwatabuka omutimbagano ebbanga lyemaze nga ndi mukomera mbadde simanyi nti omutimbagano gwakyuka naye bwe nakomyewo nenzira ku online nenzira ku Facebook TikTok nze saagirikaawo nasanzewo ne TikTok niŋŋamba naye ebintu byonna nga ndaba bipya ninga omuntu oyakava mu kyalo nze nali nvuye mu kyalo okujja Kampala najjira ku loole y'amatooke naye nakati era bwe nabadde nga ninga omusajja eyakayingira Kampala buli kimu nga kipya buli omu ndaba Mr. Update abantu be nakyazanga ku Mr. Update page kati nagenza okwetegereza nga ate bwe balina nokyazanze ninga ntandikira wakyobola mbadde mu mbuuza omusajja bukyangadda tanyiganga yadde ekigambo ninga enkoko evudde mu kyalo enkoko bweva mu kyalo ngeze Kampala esooka kwetegereza nega nti masannyalaze wabudde bukedde nga tennakookolima esooka neyekkaanya eyinza okwokolimira ku masannyalaze ng'erowooza budde bwe bukedde kakati bwe ndi nga nkyetegereza
social media nsanze ya dominatingibwa dda abantu abayitirivu ennyo kati obeera live nga muliko abantu miliyoni mwenna muli live ono ataddeko n'oli ataddeko n'oli ataddeko ate kati byakyuse ne wenna birekera siwe biri nagenza okulaba uliro bwayomba ne munne kati mu kkubo nga basinkaganye eyo nga batambula ajja live kwamuvumira kuno kubakatiriza oli bwagenda n'agula emmere n'etamuwomera nga ajja live oli bwagenda kugamba live tezikyalinga luli ate bwe zaalinga kubanga luli abantu balinga bangi nnyo nga batono sigamba nti bannaffe sibaagaliza kujja naye nkyetegereza kuba kati linnya baaliwambye erya Mr. Update kati noonya ddala era ndi ku muyigo gwa linnya ddala okulabanga nange nziramu ntambule n'ekintu nga bwe kyatambulanga ogenda teekawo linnya kikubanga Ismail Access omwaka ye mukulembeze w'abali ku mitimbagano ogenda kujja na linnya kati bw'obanga oŋŋamba nti obudde buno kati Isima yakulira abali ku mutimbagano n'ensolosozi zintambudde bannange mwe abantu mwenna bwe mwetunulamu mwenna ne mugamba mulonde muzeeyizedde bantu mwenga mulimba muzeeyizedde ne mugamba nti mwenna Baaji Kayima Shafiiki Bamako muganda wange Keizi muganda wange Alex baani n'abalala bonna ne mugamba nti Isima okwo kulonda saaliwo kingi wa internet nakomyewo kulonda kulina okuddibwamu bwabanga Isima gwe mwalonda bwe kibanga we sibadde mwalonda Isima nga akulira abali ku mutimbagano nze siri wansiwe ze ŋŋanyi kyobola mbadde mwegendereza nnyo nga sinadda ku mpewo okwetegereza biki ebigenda mu maaso kati kyate nkitegedde leero nti mwaddira ne mulonda Isima munswaziza nnyo bannaaye mumwenna nemugamba nti kati Isima yasaanidde ne Isima yennyini ndoza tamanyi nti yalondebwa naye yennyini aleka takimanyi wena mujjukiza bujjukiza nti wayigu walondebwa n'olwekyo kati obwo bukulembeze bwa Isima obwo si butuufu olw'ensonga nange ndi musajja wa internet ate ngenza okudda nga gwe mwalonda kitegeeza okulonda kulina okuddibwamu siyinza kutunuzaako yali omubaka Katolo Lwama yasanyuka nnyo nga osumuluddwa naye ebigambo byayogerako manyi yali mu ttiimu Kawumbi agamba mbu mwali mukuse Kato engeri gye mbadde nti ndi mukomera mbadde sigoberera nnyo bintu bye kubanga mukomera twali tulaba TV nga tulaba mawulire naye kyenjagala okubuuza okukkuta kutya kwo yali ayogerako ogezaako bukufu kakati nze Ssegirinya ndi mubaka wa Parliament ekirala nabagamba nti essente ezigenda okumpebwa ku mmotoka ngenda zizza abantu kati ani oyo eyampa ng'oggyeko ssente ezimpeebwa ne babaka bannange ne bakulembeze bannange abalala n'olwekyo Kato aleka naye yali anoonya likes ngala abasajja bali mu Ssegirinya ali mukomera naye kandoonyeyo ku likes waliwo kati enkola ey'okunoonya likes ate kati yeeyongedde nnyo bwe nakumyewo nagisanze nnyo ti omuntu akole ayogera ekintu nga sina kituufu naye ng'agamba at least ne banaazuulira nti si kituufu senga manyi okufunayo ku likes n'olwekyo sina muntu nze yali ampadde ssente obusente obwange obw'ekinaku bwe nakwatanga ne nteeka mbantu olwekyo tewaliiwo yampa yadde 10 Katala yali anoonya likes kati gwakomyewo ku mulembe gwa TikTok nga yajja ddo n'agisobola internet onaddamu n'ogisobola ogivugana Ssegirinya TikTok ngenda gigendako kutandika n'ennaku ezo ezijja mu maaso nabe nga ngijoyininga naye nkyasoma ogiyingira otya otandika otya byo Facebook mbimanyi kuba nze neteekako naye kati si TikTok simanyi n'oyingira otya Kayima ngambye tiyajja kunjigiriza TikTok naye ngenda gijoyininga njibeereko naye kati nkyasoma abantu namba nsanze nnene nnyo kati nkyasoma nyingirira wa ku left ku ddyo ku kono wa nkyasoma bagenda ninga nkoko eyavudde mu kyalo internet nsanze bagidominatinga benalekako sibe nsanze kati kintu ate kyabimba dda kintu kirala nnyo n'olwekyo kintu ekipya ng'okiyingira oba ekintu kyonna nga tobaddeewo olina okuba kwegendereza oba olina okusooka ne weetegereza n'olwekyo internet yagisigala update ya Parliament tewakolayo wadde n'emu n'osibwa tokolanga na maiden speech otandikira wairo ddayo mu Parliament Parliament budde bwonna ngenda kuddayo engeri gye tulabiseeko kitebe kati gundi yaffe eddako yakulabikako ku Parliament
era kolo ku parliament ngenda okukola maiden speech yange mujja jitya nnyo tovala tubadde kama okyawali nkekkereza naye mwe temutegedde nkekkereza naye nga nnyina wenkintu wenkikola ki wenkitegekera ebintu byakekkereza akati njagala bantu mmwe mubeewo ku lunaku lwengenda okulabikako ku parliament njaddu bategeeza mulabe maiden speech yange nsonga nzinnyonnyole era ku lunaku olwo ne maama wange ku parliament nja kulumbawo naye kubanga y'omu ku bantu abalwanyi olutalo okulaba nga nfuluma n'akaaba amaziga n'ateekawo embeera yonna n'akola ki naye nga teri ayamba n'olwekyo olunaku ne maama wange ngenda kujja naye ku lunaku nsaba nnyo sipiika mpa omwaganya maama nyingire naye wano ku ntebe wano ninaane lwakuba nti tebakikkiriza mu protocol ya parliament nti ye alina kuba eri mu gallery naye njagala kuteekayo kusaba kwange banzikirize maama ntuule naye awo munda awo nga tuteesa awo nga naye waali awo ensi emulabeko ate ne byeyankola byonna nga ndi mu kkomera amanye nti nakola ki nasiima ate nga abantu bagambye ku kitabo nti ebbanga lye bakusibadde bamanyi oluzungu otondo bagenda nawe luweddemu kuba towezezza ddakiika emu mu luzungu ati nkugambye byonna bibadde bigenderere gwe tubadde wali gwe tomanyi kigenda mu maaso kubadde munnamawulire kati gwe omanyi kindi mutima kati gwe kyotamanyi kireke buli kimu kirina ekiseera kyakyo wakulabako nga weesimba oli mu kkomera ng'oyagala kwesimbawo ku bwa sipiika obwa sipiika buno okyabulinamu interest singa kakati ebyo ebifo byalondebwa dda singa parliament eddako kakati obudde buno twagala twogere ku kiriwo kuba kati parliament eddako giba myaka 5 kati bwetandika okukola pulani y'emyaka ate 5 mu kisanja ekijja wabula twali twesimbyewo nga tugamba naffe tulina eddembe constitution right naffe okukola ki kwesimbawo era nga twagala tuvuganye ku bwa sipiika ne deputy speaker naye ne tutawera mwaganye ogwo kati ebyo biri overtaken by events byaggwawo katulinde ekisanja ekijja eky'emyaka 5 tomanya bw'wanabaawo mu kisanja kwesimbawo nesinza kubeera nga mpulaningira ku kintu ky'emyaka 5 okomye olowooza obwaloopu onaabusobola engeri gye tugenda mu lishafu eddako obwaloopu ebabukuwa onaabusobola loopu waali olwedde tulina loopu mu kitebe kugundi nga NUP kubanga ffe tulina majority loopu yalondebwa waali obwaloopu ate tebabwesimbako obwaloopu President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yalinako obuyinza okubulonda n'olwekyo ekyo si kyekifo kyenkitunulidde wabula njagala nnyo okulaba nga ku cabinet eddako banteeka ku kifo kubanga enkadde mbadde siriiko ebampe ministry ya disaster preparedness eyo ministry ya disaster preparedness esobola okuntambuza eggwanga lyonna nga ngenda nnyamba abatayina nnyamba abaki ate nange sirina naye lwakuba nti bw'oba n'omutima ogulina ogugaba n'akatono koyina osobola okukagabanako ne banno kubanga olyanza okuga nti Ssegirinya okugaba ye yajjudde ye abantu be bonna bali bulungi nedda n'abanga abamu mulimu abatali bulungi naye waliwo ogwolengera n'oga nti ate ono ali bubi nnyo okusinga omuntu wange oba okunsinga n'ogaa akatono kennyina kankasheyalingeko naye era kyekimu kukingatta n'ono kansala wange naye abikola nnyo mu Masaka eyo n'agaba n'akola ki katono kayina okugaba tekitegeeza kubanga oyina guba mutima waliwo abasajja abagagga nga tagaba ate n'osanga omwavu ng'ataagaba n'olwekyo ministry ya disaster preparedness nsaba ekibiina kyaffe kindowoozeeko ku lishafo eneebezeeko mu kukwata Ssegirinya tebaamukosa kubanga ogaye ne maama eka gweyagala okujjako ne mu parliament omukyala yaali ati ye Ssegirinya ali bulungi sikitegedde ekibuuzo kyali okay abasajja tebaamukoona akyasobola okukola ebiri basajja mwe bannaye ekyo kindemeredde nedda sewo ekyo kindemeredde kuba ebbanga ly'omwaka